niwe butuukidde olwaleero nga basomesa ba arts ne gavumenti bakyazuuzumba ku nsonga y'okubongeza emisaala nga bannaabwe abasayanseezi. Abasomesa bano baakomba kwebaza eriibwa obutaddamu kusomesa okuleka nga gavumenti ebongezza omusaala newankubadde nga ne gavumenti ezze bategeeza kati ng'omusezi agula essowaani nga bw'etalina nsimbi mu kiseera kino. Olwaleero baminisita ku ludda oluwabula gavumenti nabo bavuddeyo ku nsonga eno. Bategeezezza ng'okutiisatiisa abasomesa bwe kitajja kulippulula nkalu ziriwo. N'olwekyo tuvumirira enkola eno ey'okuba nga bakozesa olulimi olutagasa ku basomesa tujja bagoba muddeeyo mu bibiina naye nga tebawuliriza ki nsonga zaabwe. Oli n'atuuka okutiisatiisa abasomesa. Honorable Nabbanja twabadde Emityana yagambye mbwe yunatu kubanga yeemanyi mbu buli basomesa bwe babongeza ssente bo bongeza 1%. Sabo mutegeeza nti yasoma arts ate atugamba nti ye majegere. So amanye nti n'abasomesa majegere mu area yaabwe babongeze ssente basobole okuweereza eggwanga. Bawabudde nti senga gavumenti yali yassa mu nkola endagaano gyeyasaako omukono mu mwaka gwa 2018 n'ebibiina ebitaba abakozi baayo ebyenjawulo nga n'abasomesa mwe baali ku nsonga y'okubongeza emisaala singa akanyoola bikya kano tekaliiwo. Ekitwewuunyisa nti ate permanent secretary eyasayininga ku ndagaano eri eraga emiwendo emisaala bwe gigenda obeera ate yavuddeyo n'abagamba bwe mutegendereza tugenda na bajja ku payroll ate tubagobe n'okukola ki n'okubagoba. Kati ani alimba munne kubanga bo abasomesa kye bakola kituufu. Endagaano eri egamba mu luzungu bakiyita withdrawal of labor. Mulimu clause egamba nti bwe tuba nga tetutuukiriza bino ebiri mu ndagaano musobola okukola ki mukkirizibwa okuteeka wansi ebikola. Njukira nti omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Dennis Mujimba yanokola y'akawaayiro mu ndagaano eno akalaalika nga bw'erina okusibwa mu nkola singa ddala ensimbi weeziri bwe ze bagamba nti teziriiwo mu kiseera kino. Tubanyonyodde lwaki tetusobola okutuukiriza ekyo kye twabasuubiza mu 2018 mubeere bagumiikiriza naye yunatu ekyo teyagala kukiwuliriza. Ab'oludda oluvuganya era baliko empenda zibatemedde gavumenti weeyinza okujja ensimbi z'okwongera abasomesa abalabika nga beeremye. Ssente za mindset change obuwumbi 74 bwe tulaba nti tebuyina kigendererwa kiri direct eri government oba eri eggwanga. Obuwumbi 677 mu State House ssente nnyingi nnyo okusinziira ku keeki y'eggwanga oba ku ssente eggwanga ze lirina. Okwejalabya n'okubalaatira mu ssente zaffe gungi nnyo tinabo basobola okukwatawo ko ba presidential advisors oba abawabuzi 139 ffe twagamba nti bangi. Tegeeza tebaagala kubanga ssente bamanyawo okuzijja buli kimu kisoboka bakyasobola okuzza appropriation bill mu parliament ssente ne zikola ki ne zinoonyezebwa naye kye tugamba nti tewali political will. Baagala gavumenti eyanguye n'okussaawo enkola ey'ekennenya emisaala gy'abakozi baayo bonna okwewala akatuubagira akalala gye bujja. Amyuka President Jessica Alupo olwaleero asisinkanye abasomesa okusalira ensonga zaabwe amagezi. Tulowooza nti bakole ffe bye twabagamba. Gavumenti abagipulaningira bateeketeeke bulungi okulaba nti bonna abakozi ba gavumenti ensonga zaabwe zirowoozebwako si misaala gyokka naye n'embeera mwe bakolera. Waliwo abantu abakolera abasomesa abasawo bakolera mu bitundu ebizibu ennyo embeera mwe bakolera erowoozebweko ne we basula. Byonna bwe bigaana basabye minisitule y'ebyenjigiriza ejje mu paalamenti esaba embalirira ey'ennyongereza. John Kilifu Wamala, NTV Akawungeezi.